ku bifaananyi byentadde ku vidiyo eno bifaananyi bya ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform omukulu amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya. Ebimu ku bifaananyi bino omukulu David Lewis Rubongoya yali yeetisse fayiro ennene era ennyingi okuzaama nga muno yali atwaliddemu emikono egy'enjawulo. In fact David Lewis Rubongoya kwolwo teyajja yeka, yajja ne bannakibiina kya NUP abalala abawerako nga baali baleese emikono egisemba His Excellency Bobi Wine gye baali bakuŋŋaanyiza okuva mu districts ennyingi ennyo ezeetooloola Uganda nga bwe kiri mu tteeka ly'akakiiko k'ebyokulonda akamanyiddwa nga the Independent Electoral Commission. Wabula we tutuukidde olunaku olwaleero ssaawa zibadde nga 7 n'ekitundu ez'ettuntu eryaleero, ntegeeza ku Friday ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa Septemba omwaka 2025, David Lewis Rubongoya n'avaayo nga bw'omutunuulira alabika akoseddwa era nga ayisiddwa bubi olw'amawulire g'abadde afunye okuva mu kakiiko k'ebyokulonda aka the Electoral Commission akabadde kamugambye nti emikono gya Bobi Wine gyo wagireeta era mwagireeta twagiraba, ne bwe twagenze okwekenneenya n'okwekkaanya emikono gye mwaleeta gyali mitono. Twali twagala emikono 98 district 98 mwaleeta emikono nga tegiwera egyo akakiiko k'ebyokulonda gye kaagala. Kati wano no David Lewis Rubongoya alaze okutya okw'amaanyi era n'alaga nti ali disappointed nnyo okuva eri omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda omukulu amanyiddwa nga byabakama. Wano David Lewis Rubongoya alaze essuubi nga liringa erikendeddemuko n'okuwulira ennaku ey'amaanyi n'okulaga nti akakiiko k'ebyokulonda oba osanga oli awo tekabadde feya. Kati nno kibadde kyetaagisa Bobi Wine okutakula ennyo omutwe n'okuba nti ajjayo peni n'olupapula asooke asiriikirire yekaanye akikoze atya. Olw'ensonga kino kibadde kitegeeza nti Bobi Wine ayinza obutalabikira ku kakonge oba kyoyinza okuyita ballot paper mu kulonda kwa bonna okwa 2026, olw'ensonga nti kibadde kitegeeza nti Bobi Wine ekisaanyizo kino kibadde kimulemye okutuukiriza. Kati Bobi Wine atudde tasoose kubanga ayanukula, n'akwata pen, n'akwata olupapula, n'asooka akwata awo n'akola zi matrix, n'agabiza n'ayawuza nga bwazzaako alabe akikoze atya okuyita ku kantu akabadde kamuteereddwawo akakiiko k'ebyokulonda. Olw'ensonga ebula ennaku 3 zokka Bobi Wine okubeera nga asunsulibwamu wali akakiiko yeesimba okubwa president. Kati nno njagala obbategeeza bw'obanga oli wa NUP era ng'oli muwagizi wa Bobi Wine, ebintu biteredde. Bobi Wine bw'amaze okuscratchinga omutwe Aleese gy'oyinza okuyita plan B. Bobi Wine yabalabula dda n'abagamba nti ebintu abikola mu ngeri ya robadoba style. So I want to tell you, Bobi Wine kyakoze agenze mu stowa ya plan ze zaalina naddala mu kubeera nti yeetegekera akalulu k'omwaka 2026 n'ajjayo plan B. Plan A ebaddemu yakubeera nti oleeta emikono gyonna. David Lewis Rubongoya agamba ekyo twakikola. Kati Bobi Wine kyakoze, abasajja bwe bamugambye nti emikono gy'alina tegimusobozesa kubanga yeesimbawo ku bwa president. This is what he has done. Bobi Wine olumaliriza okuteekateeka program ye oba plan B ye, agenze ku mukutu gwa X n'atwadressinga nga bannayuganda fenna era n'atubuulira neki ekigenze maaso nakikyazizzaako. Kansooke nkusomere post eno ewandiikiddwa omukulu His Excellency Bobi Wine. Agambye bw'ati, agambye nti agent, mpoze ekigambo agent kitegeeza ki? Kitegeeza nti kino kyabuliwo kya mbwangu, gano tegalinda. Kasooka owulize Bobi Wine kyagambye. In the most partisan manner,
the Electoral Commission is indicating that we haven't submitted enough signatures for my nomination as president from the districts listed below. Kati oja kujukira nti David Lewis Rubongoya yabadde atugambye wali mu video gye ntadde ku Agaliwo nti balindirira comprehensive report okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Kati Bobi Wine olumaze okufuna comprehensive report gyatwanjulidde ate n'atubulira naki ekituufu kyazzaako oba kyamaze okubeera nga ateekateeka. So agambye nti in the most partisan manner nti mu ngeri ey'ekyekubiira ekyasinze, the Electoral Commission is indicating that we haven't submitted enough signatures for my nomination as president from the districts listed below. Nti akakiiko k'ebyokulonda kali mu kulaga nti tetutaddeeyo mikono gimala ku lw'okusunsulwa kwange nga president oba okwesimba ku bwa president mu districts ezimenyeddwa wammanga. Akakiiko k'ebyokulonda kawadde David Lewis Rubongoya empapula ezibadde ziraga district ezitannaba kubanga zifunibwamu mikono, wadde nga David Lewis Rubongoya agamba nti ye ne Kyagulanyi wamu n'abalala abatwala ekibiina baali emikono baagifuna. Bobi Wine agamba bw'ati: this after submitting more than enough signatures per district. The same commission is indicating that Museveni submitted more than enough signatures. Kati Bobi Wine agamba nti ekisinza omwewuunyisa nti yawaayo emikono egisukka mu gye beetaaga buli district. Naye agamba nti ate akakiiko ke kamu kamugamba nti egijje tegiwera, ate ke kali mu mugamba nti President Museveni yawaayo egisukka ne mu gye baamusaba. Kati wuliriza kano: shamelessly, Gisos, Disos, RDCs, etc. have been reaching out to all those who signed for us, intimidating them and threatening them. Obwina agamba nti ba Giso ne ba Diso ne ba RDC babadde nga batuukirira abantu bonna abaasayiningira ekibiina ki NUP nga babatiisatiisa. Then the EC says it called them and they denied having signed for us and therefore removed them from the list. Criminals. Kati wulira kano Bobi Wine ate Bobi Wine akakiiko k'ebyokulonda takayise kamenyi k'amateeka, tabayise bamenyi b'amateeka. Wulira Bobi Wine kyagambye nti akakiiko k'ebyokulonda kaakubira abantu, bwe kaabakubira abantu beegaana nti be baasayiningira NUP. Abantu bagamba nga buli akakiiko kaakubiranga omuntu ne kamubuuza, nnyabo Nakadama gwe asayiningira wano NUP mbu Bobi Wine yeesimbewo, nga Nakadama ka nedda nze sibasayiningiranga kaabo be baliwa. Mu akakiiko nga kagamba oyo musanguleko ku lisiti. Bobi Wine bw'atyo bw'adda kinyonyola nti akakiiko kajjamu zi lisiti za district ezimu olw'ensonga abantu be baakubirayo nga bagamba nti bo tebasayiningiranga kwani ku Bobi Wine. Ndoza kati ensonga ababadde obwedda temunnagitegeera mugitegedde munnange. Kati plan B entuufu eriwa. Ekipapula ky'olaba ku screen eddakiika eno kyekipapula ekiweereddwa Bobi Wine olwaleero, oba ye kopi y'ekipapula ekiweereddwa Bobi Wine. Ku kipapula kino bw'okyetegereza kimuweereddwa ssaawa zibadde 6 ez'omutuntu, oba ze ssaawa ze bafulumizza ekipapula kino. Leero Friday 19 September, era kuliko erinnya nti aspirant name Kyagulanyi Ssentamu Robert. Report generated September 19th, 2025 at 12:12 p.m. Party National Unity Platform, Electoral Commission of Uganda Presidential Aspirant Supporters Report. Kati wuliriza kano mukwano. Bamuteereddeko nti district ze babadde beetaaga zaabadde 98. Kati ne balaga nti Bobi Wine yasobodde kumalirizaako district 8 zokka. By the way, ngenda kusobera ebipapula bino ezimu ku guni nga bwazitaddewo. Balaze okusinziira ku kipapula kino ekifulumiziddwa Electoral Commission, balaze nti ku district 98 omuntu zalina okuwaayo nti Bobi Wine yasoboddeko 8 zokka. Era ne bagamba nti district 18 zonna zirittayo. Kati bw'oba weetegereza
Olupapula luno luliko districts nga zirina mu order ya alphabet letter. Obadde okimanyi nti ezimu obwedda balaga nti Bobi Wine yawaayo emikono mitono ddala. Wanje balaze nti mu district ye Abimu Bobi Wine teyafunawo yadde omukono, balaga 0. Mu Ajuman balaga nti Bobi Wine teyafunawo, talinawo mukono gye yafunayo 0. Kati district ya Agago balaga nti Bobi Wine yafuna emikono 66. Kati zino zonna district ngenda kuba njogera bogezi kitundu. Kati balaga nti mu Alberton Bobi Wine yafuna 97 ate nga gina kuba 10. Mu district ye Amolata yafuna 51 ate nga gina kuba 10. Amudati teyafunawo, Amuria yafuna awo walikiriya, mu Amuru yafuna emikono 83 gyokka nga gina okubeera emikono 10 bweddu. Mu district ya Apak kiraga nti awo emikono yagifuna, mu Arua yafuna emikono 6 gyokka nga ate gina kuba 10. Arua City, Budaka, Bududa, Bugiri awo wonna yamalirizawo. Bugweri, Buhweju, Buyikwe awo wonna alikiriya. Ebukedya bagamba nti yafunawo mukono nagumu, ayangwe mangu agenda agifune. Bukoma Nsimbi kirikiriya, Ebuko ne Bulambuli ku lupapula luno badde balaga nti ewamu yafuna 89 ewala 53 ngate emikono gina kubeera 10. Kati nno nabo ekito Bobi Wine ne babanga abasajja bamusindise addeyo afune emikono emirala, wabula nga alina okikola mu nnaku 3, in fact nnaku 2 kuba weekend Monday aba alina okuba nga agiwaayo. Kati Bobi Wine kano kakoze abasajja bano. Kiwandiko kye kyafulumiza agambye nti if you are a registered voter and your national identity card indicates that you are a voter in the following districts, please come to the National Unity Platform headquarters at Makerere Kavure tomorrow between 8 a.m. and 11 p.m. and 11 a.m. and give us that signature. Our nomination is on Tuesday, 23rd September 2025. Kati Bobi Wine kyakoze ekyokuba nti adda mu bantu eri agende district to district kirabikanga kibadde kya Kaluba. Kati akwowodde buli kisinga oli muwagizi we ng'ate oli muwagizi wa nkyukakyuka ne National Unity Platform nti bw'obanga oli mulonzi nga wali gestalingibwa nga ne National ID yo eraga ebimu ku bino ebitundu byatadde wammanga byengenda okusomera. Agambye edduka mangu ogende kakiiko oba ku kitebe ky'ebyokulonda, si kitebe kya byakulonda, ku kitebe kya National Unity Platform kyennyini NUP Makerere Kavule Saturday ng'ennaku z'omwezi 2 September ku makya ssaawa 2 paka ssaawa 5 obayambeko obawe emikono. Abasajja emikono bagyetaaga. Era Bobi Wine agambye nti nomination ya Tuesday 23 September 2025, protest vote 2026. Kati ebitundu Bobi Wine bye yeetaaga ziri district 36. Kati Munnayuganda ali ero owulira erinnya lya district yo ng'osobola okutwala omukono gwo ku National Unity Platform, totulwisa yanguwako. Number 1, bw'obanga oli mu district ya Alberton ng'osobola okutuuka ku National Unity Platform obanga osobola okubanga oli Kampala nga naye National ID yo eraga district eyo era nga gy'olondera gwe beetaaga. Kati kankusomere district zino tomanya oyinza okubanga olina gy'ovaamu. District ye Alberton, eyokubiri Amuru, eyokusatu Bukwo, abava e Bushenyi Dokolo bakulinze ku NUP, ava mu Gulu City, Gomba, Iganga, Kakumiro, Kamwenge, Moyo, Nakapiripiti, Ntungamo, ava mu district ye Padel, ova Rubanda, Rubirizi, Rwampara, Shema, Sironko, Soroti District, Soroti City, abava Terego, abasajja batudde ku NUP babalinze. Bobanga ova Terego, bobanga ova mu district ye Yumbe, bobanga ova mu Arua, nagambye Arua emikono wali nakulaze dda, bobanga ova mu Agago, bobanga ova mu Amolata, bobanga ova Kanungu, Kapchora, Kitagwenda,
Koboko 10 Lamuo bwobanga ova mu district ya Lamuo bakulinze wali ku NUP ovalira ova Mbarara ova Omoro ova Palisa. So bwobanga national ID yo eriko ekimu ku bitundu byemmenye. His Excellency Bobi Wine agambye abalinzi okubeera nti muteeka pen ku lupapula musaininge ate asobola okubeera nti anominatingibwa olunaku olwokubiri. Ngenda kusomesa 23 ojja kujjukira yabagambye nti nomination olugwa bweti agenda kubanga akola olukuŋŋaana wali ekatwe ne Nateete. So byebyo yeyo plan B mukwano akakutegese ku banaffe aba Honey Bites bagamba balina package y'abaana abadda ku masomero, balina daddies eziwooma okuzaama, balina bagia, balina ekiyitibwa donuts, balina ekiyitibwa amawogola, ebintu byonna omwana byetaaga okuddayo nabyo ku ssomero. Ate we bamaliriza bagamba nti oyagala pizza oba oyagala cakes eza buli mukolo ku 0709 787508 banaffe aba Honey Bites. Kati nkutegeeza ku Alson Peters UG barobo basiizi balanje bagamba nti olina ekizimbe kyo omalirizo kizimba kibulako kusiiga langi awo oba obeetaaga bakubireko ku 0705 193636 kale nabo bakwetaaga buli omu yeetaaga munne bajja kuba nti bakusiigira langi ekizimbe kyo tojja kwejjusa. Ne bw'oba oyagala consultancy work baweerezeko ka WhatsApp message oba ebuuzeeko bajja kubanga bakuyamba. Abasiddi omusunsozi eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo era nze mbeerawo kuba nti mbawa information mu butuufu bwayo nga sigaseemu yadde okutoolamu. YouTube channel kwoli eno yennyini eyagaliwo kati lwaki to likinga video eno at the same time commentinga kikyolowooza antegeeza ku mboozi eno mukaddeke kamu subscribing abo batokikolanga at the same time likinga video ngambye commenting oba sinakigamba kale beera bulungi. Thank you webale.